Kampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Ng'olutalo lukyanyinyiitira wakati wange n'embego era ng'amafumu ge twakeesoya oba ge twakeeyokya togabala. Wano nno munnange we nali nkooyedde so nga ate n'engabo yange ennene yali ewumugguluddwamu ebituli bingi nga tekyasobola kubeera nti yoomekamu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna ekyessuula ekijja omanyi. Tebaalwa ne bandeetera emu ku ngabo ezaali awo naye bwe nagikwatamu ng'ezitowa bulala kwe kusaba eyange entono. Bwe baagireeta abantu bangi abaali ku ludda lwange essuubi lye baali banninamu ne libakendeeramu. Abamu ne baleekaana nti kozesa eri ennene eyo bajja kugifumita omulundi gumu nga yawumugguse dda. Ate baagenda okulaba nga nkutte akafumu kange akatono wamma ggwe ne baterebukira ddala mu nze era bangi ne bampeerayo mu birowoozo byabwe eri mbego nti ako akafumu katono nnyo tekayinza kuyita mu ngabo ya musajja oli. Abaali bakyanninamu akasuubi baalaba nga ate n'akafumu nkakwasizza kkono n'ebyabwe ne biseebengerera okuggyako Muyudi n'Emirembe abaatabagana mu birowoozo byange wamu nange era abaamanya ekyankozesa ekyo. Bwe nalaba omukono ogwa ddyo gusanyaladde ne mmanya nga tegujja kusobola ngabo nnene kugizunza mangu ate nga nali neetaaga okuzunza effumu amangu ndyoke nkoyesa omulabe wange. So nno ate nga kkono wange bantu butamanya nga yasinga ddi amaanyi. Omuzannyo ne gutojjera ng'abali ku ludda lwange bazirise ab'oku ludda olulala bo nga beesunga obuwanguzi kazzi nga bagaya kyezinze. Nga twakatandika mbego n'anfumita nnyo ekibegabega era abantu bangi ne bagamba nti ekyo si kye twakugambye. Naye mu kaseera akaddirira mbego n'asigala kwewoma bwewomi. Bwe nagiranga ne mbanga amufumita omukono ogwa ddyo ate amangu ennyo ne mmusokya amagulu. Ng'engabo akyagiseetangira effumu ne mbanga amufumita omutwe oba omukono ogwa ddyo. Yabanga akyewoma ne mudda emabega. Bw'atyo n'abeera mu kwewoma n'okwebulungulula buli kaseera. Yalaba atandika okukoowa n'aleeta n'ag'omu buto gonna ammalirize nga tegannamwabulira. Kyeyava agezaako okunsamba naye bwe namwewoma n'atagala anti amazina amayigirire. Saalwa ne mmusindikira akajogolo nga kanyooka n'okunyooka. Bwe yakakuba n'atagala ne mmutega n'asinzituka ngadde ekyennyumannyuma. Eyo gye yalinyira mu kitembejja ky'omusaayi n'aserera n'agwa bugazi. Saalwa ne mmusemberera era abantu bonna ne balowooza nti njija kumukazakalizaawo anti nga luwanga amungabudde. Baalaba nnyimiridde mutunuulira okulaba bwe yeeriga ng'asituka ddawo ne bannyamiira nti oli musiru mufumite awo ng'akyali wansi bw'anaasitukawo n'amala akutta gunaaba gukusinze. Abamu ne beesooza nti mukaleke bakatte anti kawuttufu ko keesiga ki. So nga nze bwe nalaba mbego ng'ali wansi avuya nga nja kulabika ng'omutemu okutta omuntu atakyeyinza. Manyi ng'ekikolwa kino kyali ddala kya busiru era katankisasulira obulamu bwange naye mu nkomerero kyangulira ekitiibwa ate ne kibumba obuti mu mitima gy'abalabe bange. Abalala ne boogera na lwatu nti oyo omwana si muntu era tali yekka. Nga bwe gwali abantu bwe baayogera ebyo nze nga mwenya bumwenya. Mbego bw'aba asituka n'andaba kwe kumbuuza nti nze ssebo nze gw'osekerera kano nzikukalize ku mimwa. Ne ndabira ddala ng'omusaayi gumutuuse ku mutwe era ng'olutalo alutaamidde bwenge. Nalaba biri bityo nange kwe kugaddako ne nkwata effumu lyange eddene ne bukalambira. Kyazira kutereera n'asindika amafumu 6 ga kumukumu gonna nga ngakuba gonna nno nga gajjira mu kifuba wakati. N'awulugumyayo limu ng'ayagala linkwata obwenyi ne mpanika engabo ate ne nfukamira.
Effumu kwe kuyita mu kakundi k'akagabo kange ne ligenda nga lyesooza nti omponye nno. Amafumu ne gatandika okujjira okumu mangi ne ngakuba, amalala ne gankwata emikono, amalala magulu, ne mmanya nga kamaanya asunguwadde anti nga takyagera bulungi. Kino ne kimpa bujja amaanyi era mbu mu kaseera kano Muyede we yayogerera nti entamu ebadde efumba eyambego bavuunike. Ebyo nno Mirembe ye yabimbuulira. Effumu erimu lyankwata ekisambi ne ntalanguka, naye ne nfukamira bufukamizi ne sigwa. Ne nnwana bwezizingirire buli ffumu lye nasindikanga, ab'emikwano ne baamira nti bw'otyo ssebo, bw'otyo gendera awo ggwe, tojja okwo, mpola mpola ayiisa obusera. Mbego yalaba mufuukidde lukokoba n'asindika effumu lye eryali ery'okunzisa era eryali effumu lye lye yakanyuga omulundi ogw'enkomerero mu nsi. Bwe lyajja ne ndyekangira kumpi, ne ndikuba mawanvuwanvu ne limpita ku mutwe ne litumbira mu bbanga mbu ne lyetonnya emabega wange. Bw'atyo mbego olw'eryanyi lye yakozesa ng'akasuka effumu n'atagala, era nange bwe nalikuba ne ntagala, naye nze ne mmusooka okutereera. Kyenava nnuma n'ogw'engulu ne nkoola n'ag'omu buto gonna, ne mmusindikira effumu ne likwata ekkundi ly'engabo ye, ne ndaba nga kuvaako ensasi. Ne ligiyitamu ng'akambe bwe kayita mu muzigo, ne limugatta ebisambi byombi awo kumpi ne bunwe. N'alyoka erindigula ennume y'ekigwo ng'ente gye basibye amagulu gonna bedduu. Bwe yagwa n'agwa ku gutundutundu gw'effumu erimu ku mafumu agaali gamenyese mu lutalo nga gwesimbye mu ttaka, obwogi nga bwe butunudde waggulu. Ne gumuyitamu mu mbiriizi ne gukomekereza omulimu gwe natandika. Nali wa mukisa bukisa nze obutasooka kukasuka ffumu n'amaanyi gange gonna, kubanga ddala mba kusooka mbega okwemalamu nkakasa nga nze Sandi Lutonze. Ebyaddirira sibijjukira, wabula nzijukira kino kyokka nti mbego bwe yagwa ne ndaba ng'ensi yonna yeetooloola. Ne mpulira ng'agwa, awo nno we nakoma okutegeera. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwaleero olwakadde akatutwala kantendiggwa. Tujja kutandikira awo tulabe biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.